yafa Tuggussa Enssonga. Kino sijja kukyerabira mwena abandaba abali ebweru nti kunyigizibwa kwembadde mu Mukomera nga bwe mumanyi abalirimu Kotocha nina n'ekizimba n'ebirwadde bitandise okujja waba musobola okiraba yabeera ayita musewo tokyekyusa obwongo ekyusa obwongo tebakukkiriza kunyumya na munno gwaninyumyiza naye n'owojjako ebirowoozo ereetera omuntu okuvaako ne yeekyawa n'osanga oli ng'alonda ensekere mu kiwato bw'azirya osanga oli ng'alonda ensekere nga munno wajja naye omulaba yajja ategeera alina famire n'amaka naye n'atandika olonda ensekere ng'alya abamu olwa tokyeri n'akwata jirita neyeesala obulago n'agamba enkya mirimu gino gye nkola okufa olwedde ninga yafada neyeesala obulago mugenda ozuuka nga omusaayi gujjudde munamuyese. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. awesiga kamana nesigamu omukadde omukazi eyanzaala so era gwe wenna wenna ali eyo tuleme okwesiga mikwano gyaffe. Emikwano gino sometimes gituwaana naye mu kutuwaana wegifuna akalungi gikakukulira mu ssimu tonaba n'akalungi tutukalagako munne naye obulamu bwe tutambuliramu tetugenda kukikyusa. Katonda bw'ati bwe yatonda abantu bwe yatutonda. Abamu tuyita mu kunyigirizibwa bannaffe nga bali mu kusanyuka. So ku SB4 Media Tuggussa Enssonga kwe tuli, muzzukulu wa Kabajja Ssaalongo nze nkubuuzaako nkomyewo n'omukulu Nsubuga. Twamukwitirako mu kitundu kyaffe ekyasooka naye emboozi ye Mbozi ya Nsubuga yakwatako bantu bangi era ne bansaba. Nina mukwano gwange bamuyita Kajoni ali eyo Kata. Mukwano gwange nno tuludde naye bambi yaŋŋambye SB4 sirina naye omukulu mukomyewo kyamanya alina bingi byasirikidde ku mutima kunyigirizibwa kungi kwayitamu nangamba omumpere emitwalo 5 kati tunateka kasooka enzuku zino zivudde wa Kajoni neyanziza nnyo ssebo nsooka enkuku zino emitwalo 5 neyanziza nnyo ssebo Kajoni yazikuwadde mukulu ow'Ekata mpeereza ssente zino neyanziza nnyo mukulu SB4 ne gurupu ye ezimpadde era nzifunye webale nnyo webalire ddala mukama tuwe Kajoni oyo bambi mukwano gwaffe tuli ba Luganda afuka muganda waffe manye mu nsi muno tumiitinga abantu naye abantu abasobola n'okubeererawo okusinga famire. So Kajoni twamitingira Dubai eyo ng'akalanga makuloni na pizza gwasakaji abantu bali ku nsonga ziri serious bwatu mukama namuyimusa. Nze nina omukisa nti mikwano gyange gyetubeera nagyo gyetusisinkana tegyesigala kiri kimu. Mukama namuyimusa namutwala ate Ekata. Kata ali eyo era akyakalanga makuloni na pizza ze naye nga mwajja akasente bambi. Yaŋŋambye sirina nnyo sawa zino naye omukulu emumpeereyo ekyetaano kyemubeeremu. So Kajoni
bambi tweyanziza nnyo weebale kubeera n'omutima ogwo yawuliriza emboozi yo era yansabye tukomewo Eseba. tunyumyemu Eseba. oba oliawo emboozi nga bwe ziti zisobola okuyamba abavubuka abali eyo oba oliawo nabaana abeepampalika ennyo kuba gwekyakusibya ng'emboozi weeyali sigamba nti wali mu musango niwo abantu abeepampalika ennyo abalowooza nti bo baamalayo abalowooza nti tebagambwako tebakwatwako tukwetera emboozi nga bwe ziti okumanya nti munnaaye tomanya ekyamutwako nawe kiyinza okuba nga kijja kukutuukako jasya akaseera n'okubeera nga ate tudda eri omukama okubeera nga tumusaba atutangire ebintu ebyefaananyizaako bwe bityo. Nina omukulu omulala mukulu ono yampadde ssente era nzikuwe erinnya lye kandifune wano eno naye yalaba emboozi naye mukwatako abantu nawe ennamba yo naye ndowooza mulimu kati ng'ono ndowooza nze namwanguyira omukulu ono ye Mr. Simon Katulinde Mr. Simon Katulinde yampa anyway lyebamanyi lyo lyakozesa watu we yaŋŋambye yampadde emitwalo 18 njikuwe era ze zino neyanziza nnyo ssebo neyanziza nnyo 5 ssebo 15 ssebo 15 ssebo 17 18 ssebo so omukulu Mr. Simon yampadde sente ezo nzikuwe. Mukulu Simon yonna gy'oli gy'okolera neyanziza nnyo obugabirizi bw'ompadde tomanyi sikumanyi n'olw'okunnumirirwa weebale nnyo weebalire ddala Mukama akuddizeewo wonna wonna ojje onsudde omukono nja kufuna kyentandikirako ekyokukola weebale nnyo wabula kino saani kituuseeko okujjako nga ndi ne bakama bange baganda bange abatali bamu aba SB4 abatuyamba abasobola okutuyambako okubeera nga tutuuka ku media abantu abala ne basobola otulaba weebale nnyo weebalire ddala so beebonze abayise wange nabawa ennamba yo obulamu bwo buli butya okuva twakuvaako kale okuva twafulumya emboozi yo obulamu butandiseemuku okukyuka katono nti kati bantu bab'enjawulo abaalaba porogulaamu eno bazze banteekerateekerako akasente ow'omutwalo ow'ebiri bwe batyo bazze banteekerako akasente era nga kasente ke baakampa kawera emitwalo giwera ddala 27 yesebo bwe ngatako ne zino ze bampadde mpereza ddala emitwalo egiwerera 45 neyanziza nnyo mwebale nnyo era nja kutandikira okweyambayamba funeko wempangisa ow'okusula naye abanyambye nawe owulira ng'oyinza okwetaaga okunyamba kuba byeneetaaga bikyali bingi ow'okusulawo kati ndaba nga akuttewo mu ngalo nja kufunawo kati omulimu lwe lusozi lwenjolekedde saawa zino kale aliyo ng'osobola okubeera n'obuyambi nawe obw'enjawulo oba onompereza akasente wadde si kasente ng'oli oba mu Kampala oba ekitundu kyonna nsobola okunfuna omulimu gwe nsobola okukola bannange siri mubbi siri mutemu bansibira nsonga ndala za muwala ate ekitaali kituufu nsobola okuneesiga n'onkozesa nemba nga nsobola nange okutambuza obulamu nange nengenda mu maaso. So SB4 Media Tuggussa Enssonga omukulu emboozi ye bw'ataagiraba noonyaako ekitundu ekyasooka ku SB4 kwennyini okigoberere obeere ng'ate okiraba mu mboozi gye twanyumya yakwatako abantu bangi nange kenyini yankwatako neŋŋamba nti bino nsi yaffe mwebiri ekintu kibayita tribalism kigenda kukomawa ti omwana wange saagala yagale musajja muganda njagala yagale mu
Munyarwanda oba Munyankole oba ki simanyi ekintu ekyo kyo tugenda kisayira magezi ki okubeera nga kiva mu ggwanga lyattu Uganda. Omukono ekyamusibisa n'okusafaringa kwonna kwasafaringa essaabaza lwa tribalism, naye gwali eyo atulaba nze naawe tusaasaanye enjiri, tulekere awo okuboola oba okuboolebwa mu mawanga oba tribalism. Tribe kyekyuma kamanda lwaki oseka? Kamanda tribe kyeki? Tribe kyeki? Mugambye tribe si culture. Amma onootusonyiwa naye tugendera awo olwamuyita Umaru ono ye Kamada. Sikimezo ngaki nkibuuzizza mmwe. Kyekikula kyo. Tribe kyekikula kyo. Tunuza mu kamera amakulu bamulabako. Andai. Aha yo Umaru. Tribe kyeki? Umaru atugambye nti tribe kyekikula kyo. Abati tiimu yaffe eri y'abavubuka bana era nga nze presenter, Umaru cameraman ne Abati ye editor waffe omukulu Kamada naye wa kamera. Abati tribe kyeki? Combination of what? Amma but tribe kyeki? Combination of animals. Tribe kyeki? Nokwejjera? Tunoza kamera mu Abati. Aha, amma. Gwali eyo tusaba tuwa bulamu. Tribe kyeki mu Luganda? Nze ngamba tribe ge mawanga. Okubolebwa mu mawanga ye tribalism. Nti singa obeera nga oli Munyarwanda obanga oli Munyarwanda gwanga nange nno kinyinze kigasekese naye baba kiganya okuvaayo. Umaru kireke oswadde ekimala kireke. Amma anyway munatusonyiwa naye nga programu zaffe tukolamu nga tunyumyamu tamanya ate nawe obana ku stress otubeera waneno tunyumyamu. Umaru ndeka nkole Umaru gwe kati gwe presenter sema mvewo jo presenting. Amma tuwa tukole emirimu tu noba nga ovudde wano nojjukiramu Umaru nga annyonnyola ekigambo tribe nawe noseka. Mmanyi sometimes oba ne stress naye oba ne stress nojjukiramu ekigambo Umaru kyeyayogedde oba Abati kuba Abati is a combination of animals nga ojjukiramu
no bako ka stress so bwe tutyo aba tutogeza no editing amu ekintu n'ekimu buli kyasalamu ngenda kuza omwezi 2 mu mmeka awo 2 mu 3 awo ate ndi serious anyway batu tukyayogera ndi okusosolebwa mu mawanga ba tribalism kyekisafaling sa muganda wa phone emyaka 10 ng'ali luzira omuntu atalaba kitumbe kyaffe kiri ekisooka tumujukizeeko dakiika nga 2 ekyakusibya esebo munanga ndaba nampuliriza ali atasobola kundaba olw'ebyo oba yali bize atandaba nasibibwa navunaanibwa omusango ogwa difayilomenti omuwala w'emyaka 21 ne bamusa ku myaka emitonyo 15 nga entaweva nti taata we yagamba munyarwanda muwala we tasobola kwagala muntu naddala eggwanga nga muganda beeraga tasobola wakiri kabira endala kale nansiba olw'ekyo wadde omuwala twali twagalana n'akola amagezi gonna n'asobola okumufumbiza omuntu gwe yayagala ebyembi nange kyesaayagala wadde nawulira bwe navayo nti yali afudde n'amufumbiza omusajja gwe yayagala ate naye n'amala n'afa so ekintu ekyo tekyansanyusa era si kirungi kubeera ng'obeereyo nga gw'osalirawo muwalawo oba mutabani wo nti oyagala afumbire omuntu bw'ati so ekyo kyekyansibya abaganda bange ne bannyinaza abandaba abali ebweru n'abali wano mwenna abalabye abatasobola kundaba mu first part so kitundu ekyo osobola okugenda n'okinoonyaako naye omanyi kyekitegeeza gwali eyo omanyi kyekitegeeza okusibibwa emyaka 10 nga bakusibidde omuntu akwagala n'ogenda okudda nga yafa simanyi bamuntegedde bulungi bakutte n'omuwala bakusibye emyaka 10 ng'oli Mukomera osavinze ekibonerezo kyo kiweddeyo bakutadde ng'oli free ogenda okutuuka mikwano gyo ogenda okutuuka okwagala okulabako ku muwala eyakusibya nga yafa gwali eyo kiyinza okuwulikika nga ekyentiisa naye nga amazima kiruma kikaabya ate era nga kyantiisa weebuuza ku lunsubuga kikyayitamu essaawa zino kubanga kusuubula maali neekusala totale siwe kibeera ng'osuubudde maali ngo neekusala totale kirise myaka 10 tolina kyokozeemu omukulu yali yeekolerera yali yatandise okwezimba ng'omuvubuka kati ali mu kulomba so before nga tonaba kugenda Mukomera wali okola mulimu kikozi before nga sinagenda Mukomera okusingira ddala nali nakolawo ko kabotiiki kange kali side zeye Kawempe nali nakolawo kabotiiki naye nga ovudde ne ku ebyo nalina studio gye nsinziiramu nga bwe nkwatamu abayimbi ababeera bazooba oluyimba luganye kye tuyita nti ebigambo tebiri makyuwa bulungi n'okuwandiikawo nga n'okubaakinga ekyo kyali kimpeesa bwesa kutambuza obulamu gwe mulimu gwe nali nkola. Botiki yali Kawempe mu Nkere opposite Rihamu yaliwo 213 nga kuba bankwata 214 mwezi gwali gwakuna ate bakukwatira na salama kati nali nvuddeyo kati nga kifutinze nzize Makindye
nga ndaba we nali nfiitinga kati saawa eyo kuba nali ntandise ofuna ku kasente wali ekawempe mu nkera embeera teyali nnungi obuyumba bubi ala ali ansaasira ntandise ofuna ku kasente kati awo nendyoka nzija Makindye bwe nasangira ono omuwala bangenzeyo mu bbaala ku PTC Makindye ne twagalana naye mu mbeera eyo nekino sijja kukyerabira mwena abandaba abali ebweru nti okunyigizibwa kwembadde mu Mukomera nga bwemumanyi abalirimu kotokya nina n'ekizimba n'ebirwadde bitandise okujja waba musobola okiraba nze ne bankeberako ne baŋŋamba olina ekizimba n'ekizimba kiikino n'ekizimba kiikino kizeo kikutte wane iro wane dampuli obulumisimira bulungi kwegamba byonna byonna kyatandise dde ekizimba kati kitandise ennaku nga nnyezi semabega naye nga byonna birwadde bireeteddwa tukyebeera Mukomera kati oba akava Mukomera birwadde bingi ebiba bikwekweseemu tibitandika okuvaayo so kati kino ekintu kifuluma amasira kiri ku misowa gya bulago bwennyini byonna bineraliikiriza bweraliikiriza kale nsaba oyo yenna ali eyo mu buzira kisa asobola okunyamba anyambe tutunulire ku ttokya y'ekkomera Mukomera kiki life gye wayitamu wabeerawo n'ogijjukirako ng'okaaba ate mukulu SB4 ne bano bonna bokola nabo bwenyumya emboozi y'ekkomera nkaaba n'amazika enzijukiza bingi leero gye tuzze okunyumya emboozi y'ekkomera ate ku busibe bw'emyaka nga egyo emingi ebeera nzibu kati nja kunyumiza ddala ku prison esingira ddala otulugunya mu Africa yonna gye mbaddemu gye bayita Lugore Particle Farm Lugore Particle esiŋŋaanibwa eggulu mu Africa yonna abagimanyi mugimanyi ani yagirankinga bazze bagirankinga kuba n'emupinga bagezaako okugjayo tetuukayo wadde ba human right kwegamba prison nzibu nnyo ebintu kyensobola okujjukirwa byenzijukira ku prison eyo nti olimu okuva saawa 12 mpaka saawa 12 n'ekitundu nga tolina kyotadde mu lubuto okubwa abamanyi olulimi lw'Oluswayiri oba olw'effaamu bagamba toka nyuma songa na jembe okubwa bw'olima tolina kyolidde ate mukuddayo ng'ositudde enkumbi otambula mayiro mpanvu ate n'otuuka oba bakayingira tebakukkiriza adde okwetegereza ebweru n'oyingira mu woodi saabaliko convict bulamu bw'effaamu ekyo mukimanyi kati kubyamu akafaananyi ako ng'ovudde ku makya tolina kyolidde ng'oli kulima miles nga 30 okuva w'otandikidde toyimirira bw'oyimirira mbooko eyo mbeera weeri nagiyitamu nengiboneeramu bwe kituuka ku lesho y'okulya ndowooza bakwata kooti emu gye bawa abantu 4 awo boosobola okumanya grams omuntu z'oba olidde ey'akawunga ate nga nako omunafu yafuna kuba bagamba foleni mugende ku mmere mubeeramu yaayaana ng'omunafu oyinza obutafuna ate bw'ofuna tokuba complain owamanyi yafuna complain ng'ogenda mu sseero abatamanyi sseero ke kafa akabeerera mu kkomera nga nalyo kkomera obeera omu wekka nga bayeemu amazzi tolya kale embeera eyo ey'okutulugunyizibwa gye mbaddemu emyaka mingi makomera genjawulo ogambye prison bagita batya Lugore prison particle Lugore baali bagiyita particle naye olw'ebikolwa byayo ebitaali birungi bagezaako gikyusa erinnya nga bagiyita particle bagiyita Lugore omaze ebbanga ki Lugore maze emyaka gibadde 5 n'emyezi 6 mu myaka eyo 5 mu myaka 5 gy'omazeeyo Lugore omuntu ali emusiigira akafaananyi ka prison eyo ng'oggyeko ekyokulima ng'oggyeko ekyokulima bwe mba nsobola okushedingira akafaananyi ka prison eyo ye prison gy'osobola omusibe okumala ennaku nga tonaabye olw'amazzi ye prison gye musula nga mwebaka mpalo weebaka paka saawa 6 ne bafuwa wiiso n'ozuukuka omulala ne yeebaka w'obadde n'oyimira ku kisenge ye prison
etulugunya oba mulwadde wa sirimu nga gyali olina okulima ate nga musajja ali ku ddagala ye prison etakwata muntu mulwadde wa kiwuka mulungi baganda bange abalwadde abali eyo kwegamba nange bye nalabanga ne neewuunya ye prison gy'otawuza nti oli mulwadde olina okulima bayina engombo yabwe egamba dawa na kazi bakuwa eddagala n'ogenda n'olima ye prison etakyalangamuko human right nga naawe obeeramu ogamba ino prison eri mu Uganda oba eri mu Sudan ye prison etakkiriza visita faafa kugamba nti ekyalira omuntu we mulabe olw'ebikolobero byebeera ekola tere kukyalayo bakyala naye kiba kizibu bamala kulaba nti abasiri baba briefinze bulungi bagenda okwogera byonna nga tebisobola gisiigisa nziro olw'ebikolwa byayo kyovola tebaagalayo nyo bavisita babamanyi bajja passing a message twakyaza ku muntu omu n'atugamba nti ye ekkomera ly'amanyi erikyasinga okubeera ettabbu bayita Rwimi oyo bw'aba yabagamba Rwimi nayo giant farm naye Rwimi abamanyi obusibe eri faamu gye bayita patiko nekyagireeta ogikyusa erinnya patiko olw'okufiirayo abantu bagifuula lugore bagimanyi Rwimi terina kutulugunya kwetulugunya kulina ekkomera lyo liri ku record era bw'otuuka mu kibuga gulo oba mu northern oba kitugumu oli ne bamugamba omuntu bamutwala patiko lugore aba amanyi ogenda kufiirayo bafiirayo bangi yes kubanga nze ayogera naawe batujja eruzira Makishoni Bay gwali eruzira muganda wange andaba oba mpuliriza ruzira obeera nga ali awaka naye liri ekkomera twava eruzira abasibe 76 naye wenjogera abasibe 11 bonna baafa naye ng'ekibatta tokya ng'ate okulya tekuliiwo abasibe bwe bafa baba baziika wa abasibe bw'aba afudde basobola okubira singa details ezibeera ku fayiro ye zibeerawo nga ntuufu ze yawa bakuba ennamba eri ku fayiro eyo ne bajja ne banona omulambo ogwo bw'aba taliiko muntu we kuba waliwo baganda bange bakoze nabo emyaka mingi nga talina muntu we oba bamwerabira baziika mu ttaka lya gavumenti yesebo naye kyenja okwongerezaako ku ekyo nti ekintu ky'obusosoze bw'amawanga neeri gyekiri era mu kkomera kyekikola omukyoli akukuba omuggo n'akumenya omugongo n'agamba mwe abanankole baganda sente zonna zaggwera wammwe katubakube sosoze bungi nnyo mu kkomera ate gye businga naddala eyo mu mambuka gye mbadde oba ogenda Kitugumu oba Rome to K prison zenjogerako zonna muzimanyi bagamba omuganda munankole musoga mukiga sente ziri waffe era oli akukuba ng'agamba sente ziri wammwe tolina kyogenda mukola so kyensobola bagamba baganda bange gwayeteeseteese oba okola omusango oba okola ekintu kyonna beeramu n'engeri gye weddako ku mutima gwo kuba ekkomera si lyangu nze lindeese n'ebirwadde nga bwe mbalaze sikyasobola kubeerawo nti oba nsobola oyimira saawa namba omugongo gwafa olw'okutama kuba akakumbi kwe bakuwaka bakatini nga kakugu bwe kati noyina okalimisa okuva ku makya paka lwaggulu tolina kyolidde tolina kyonywedde lyekkomera eritamanyi muzeeyo oba olina emyaka 7 olina okulima bo baagala kimu production ya kasooli kyekyokka kye baagala so ebbanga lyomazeeyo bino bye batunyumiza nsimanga otuuka mu kkomera abasibe bano ne bakuba ne bagamba seeka capati bikibi babikola eyo babikola gye bisingira ddala kubanga otuuka nga n'amazzi nga bwe mbagambye mu kusooka nti emmere ow'amaanyi yalya babateeka ku kye tuyita foreign ne basala group kati wali abaasala emmere oteekayo omukono oba otaddeyo miss kuba baira yakulwanya oba tofunye tocomplaini nga guba mugonoda mu wodi ne weebaka so toki erimu ey'enjawulo nga gye nkugambye nti teri kuwumula okola from Monday paka omwaka ne gugwako nga tolinawo otudde oba oli mulwadde wa kizimba oba enkumbi yakutemye oba kiki kugamba tokya nnyingi osobola n'obeera mu ddwaliro nga walwadde balina amalwaliro gaabwe omusirikale najja nakujjako kanyule kuliko ku mukono n'agamba genda olime wano omusibe talwala so tokya yanjawulo eriyo
Ekkomera eryo prison eyo batwala abantu ngaki? Prison eyo batwaleyo kasita obeera ng'oli wa capital offense, murder, robbery, rape, terrorist bwe bityo, kugamba lyekkomera erigambibwa nti bw'oba olemye muzeeyi yeesiga nti bw'oba olemye bakutwalayo ovayo ng'oteredde kuba lyesudde mayiro nnyingi okuva mu kibuga ggulu liri eyo. Kumanya lyesudde teri human right emyaka gye ntuddeyo gye nali ndabyeko nga bw'osobola ogamba nti lirambula abasibe, ekyo tekiriiyo. Kusiiba mu nsiko oddayo kawungeezi. Kale y'embeera eyo baganda bange abandaba. Mama nti kyo gyojjukira yakukwasa ennaku oba nga walina banno? Mama nti gyojjukira yakukwasa ennaku ku muntu oba ku musibe munno? Essebo. Embeera eyankwasa ennaku nali mukwano bamuyita Kirunda. Twava naye Luzira, musajja aliwo eyo Mayuga eyo. Musajja oyo twagenda naye twalyanga naye. Naye twali tuli mu layini ya kasooli nga tulima. Misana ssaawa nga 8. Omusajja gwe bayita Katikkiro n'amukuba omuggo n'agwa wansi n'asambamu nga ndaba. Ate nga nange sinatunula mabega bakubuuza onaangalia kitu gani w'Ensonga mbele. Bamukuba omuggo ne bamumenya omugongo n'afiirawo. Kyankwasa nnyo enkikwe oba olowooza waliwo agenda okuyamba naye kiba kimutupa wuyo kwa gaali suula ku loole nga batwala. So n'olw'ensonga ekintu ekyankwasa ennaku ate nga obumenyi bw'amateeka tebuli mu basirikale wabula nga bakikola basibe. Sijagamba nti oba basirikale be batulugunya, obuyinza babuwa omusibe nga ye Katikkiro naye abanga musirikale yakuba musibe munne n'amutulugunya. Era nga bwe mbagambye gwe yatta tebamuvunaana? Kati gwe omusibe kyenja okugamba ndaba oba mpuliriza bw'okola mada Mukomera tekuvunaanibwako ebiseera ebisinga nti prison yekola ekintu kimu esobola okuteekako omusango nti abadde akola escape oba abadde atoroka ne bakola fayiro bwetyo postmortem bwe batyo kuba ekkomera n'eddwaliro n'abakolamu bonna baba basirikale kateri kyama kisobola kufuluma omwo nti oba musibe bagamba abadde atoroka bwe bityo ne kiba nga kiwedde bwe kityo. So kyovola nti omenyi bw'amateeka tokyamweri nti oli ne waba akoze omusango ebiseera ebisinga takwatibwako nnyo kiri awo nti baba n'engeri gye bakikolamu bo ne kiggwa. Ebbanga lyomaze mweyo gundi prison gy'otugambye okozi bagita batya? Bagiyita Lugore. Ebbanga lyomaze Nigore Lugore ebbanga lyomazeeyo kuva wayavaayo waliwo kyomiisingayo? Siina kyensobola kumiisingayo, tekiriwo kyensobola miisingayo, tewali. Mikwano gyo? Tewali wadde mikwano gyo si kifo kyosobola okuddawo n'ogamba nti oba kiki, siina kyemiisingayo. Waliwo bewalekayo nga mufuuse ba mukwano wanje? Waliwo abasibe bewalekayo nga mufuuse ba mikwano? Yes, nabalekayo nayo olw'embeera eri entiisa n'okuddayo kuba nkyalimu kiri ekigamba nti oba nyinza okuddayo ate ekiseera ne kinkwata n'endingira. Gye bali bannanga bali eyo bakola myaka 3 4 gye bali eyo nalekayo nga Okeeki nga John gye bali be nalekayo bangi. Eyo gye wali mwafunanga ate mwenyumizaako nga munatula muka kizibu okwenyumizaako eri olw'ensonga nti ova ku makya bafuuwa wiiso ssaawa 11 nga bukya n'ofuluma n'oyambala ebigoye byo by'ogenda okulimiramu n'ova kusamba ssaawa 12 kitundu ekitegeeza abo batolinawo budde bugenda kunyumya. Eyandibadde nga Sande nti abakkiriza oba abasiraamu oba omusiraamu agenda asaale oba omulokola agenda asabe kyaki bateekawo za mpewo obanga wakatuula embooko neyingira mu kyaki mbooko fuluma agenda olime. So okwenyumiza okwo tekuliiwo nnyo ne muba mutuddeko nga 2 3 babakubamu embooko bagamba mwagala kumenya kkomera temulina kubeera bantu basukka omu oba 2 oba 3. So tewaliwo okwenyumiza ne bwe muyingidde mu woodi okwebaka nti onaakuba munne akaama era bakugjamu ku makya nti ani abadde ayogera ekiro ne bagenda ne bakubonereza ku red carpet yabwe gye bayita red carpet. Red carpet gye njogerako
Baddira omutwe ne baguteeka wansi w'emmeeza kabina ne kasigala ebweru kitegeeza batulina ng'egyo ne bakubanga baba baasa akabina gw'obeera omanyi baddira omutwe bakuyingiza mu mmeeza kati batandika okukuba emiggo red carpet era bagamba nti oli bamututte ku red carpet musibe munno bw'avaayo n'asigala nga mulamu nga weebaza Katonda kuba si wangu wa kuvaayo yesebo. Ng'oggyeko obuyinza obuweebwa abasibe bannammwe okubeera nga babakuba ng'atuuka n'okukutta n'ataggubako musango, bikolobero ki bibeera mu makomera ago bye walabayo? Ebikolobero bye nalaba naddala ekikolobero ekisingirayo okubeera ddala ekingi kyakulya bisiyaga ebyo nkaŋŋambe gye bisinga nja kugamba naawe ndaba oba onalowooza otya era bye bintu ebimu ku nze nange byanviirako okutulugunyizibwa mu kkomera erimu baliyita olw'omutuka eriri kitugumu nava eno nenkyogerako ng'ebisiyaga bingi waliwo abazungu babiteekamu ssente nga bakozesa oluusi abakulembeze ab'amakomera abamu si bonna abamu naba nga babaleeta obulabolabo so ebisiyaga gwe muze ogusinga mu kkomera obungi era nga gukolebwa naye gwe bw'ovaayo n'ogwogerako basibe bano bayinza okukukoonera cupa oba bagirita n'ofa kuba tolina kukyogerako. Bakoonera batya ecupa? Cupa eyo basobola ogikoonakoona bali ababa babikola nga gw'obyogeddeko kati ne bakuteekera mu mmere ye ebeera eri awo oba mu bijanja mu kawunga oba mu mmere kati gw'oli obeera tomanyi olya ogenda olaba nga olubuto luzimbye ng'ofudde reason being just oyogeddeko ku kintu ekyo ekyebisiyaga so kyonja abampuliza oba abandaba ekintu ekyo si kirungi naye mu bukomera gye kisingamu abalowooza nti ebweru gye biri nze ngamba tebiriyo biri mu basibe naye ng'ekyayagalidde babirunne by force. Mukulu SB4 ebintu ebyo abaana abasinga nti basiba abaana nga bato myaka 18 17 omwana oluusi abeera akalaba ng'ayaayaana kati mu makomera ago mulimu abagagga baamu nga baamusiba mugagga ali eyo talabanga ku mukazi kati buno obwana obeera buze n'abusikiriza n'ebyokulya kuba ekkomera eribeera zibu nti oli akawunga si kawunga kano kemumanyi bakubiddemu bikongoliro bivundu byonna tumuyita ordinary kati omwana bw'omugagga aba asobola okugamba nti ajja muwangayo kawunga kakobo oba omuceere ne kivaamu aba asobola omukozesa ebyamu byonna ebyebisiyaga so ensonga lwaki ebisiyaga bingi mu kkomera olw'ensonga nti abaana abalimu baba baagala okulya okwoza sabbuuni kati abalinamu obusobozi obufuna babakyalira bakozesa chance eyo ne bakozesa homosexual bwe batyo so kyekintu ekiri mu basibe nnyo yesebo era nange olumu anyumya oba ayogera mu eryo kkomera lye mbagambye nawandiikako bbaluwa ng'egenda mukulu ose yaliwo ebiseera ebyo nali naakamalayo ng'omwezi nendaba nga eryo be bakutte nenkikubako kompuleeni wabula abakulu nga si ose omukulu yali amuddira yagamba ekigambo kimumundeetero yakyogeddeko era bampala awala paka mu ofiisi mukulu kye yaŋŋamba yagamba ekkomera lino nga bwe walisanze lireke nga bw'olisanze bebanga bebiwa abasibe bange eddembe ne batadduka oba ne batatoloka lireke nga bwe biba bikulemye ogenda kufa oba ngenda kukola ekikola kyotagenda kwerabira so embeera eyo era nafundikira nange nga bantulugunyiza bankuba era obulemu bw'omugongo bwe nina bwava ku ekyo nga nkyogeddeko era ne banvugirawo transfer olw'ekintu ekyo bwe nakyogerako ekyebisiyaga ne banvuga transfer ne bantwala mu kkomera eddala lye bayita Ajumani prison farm. Ekitegeeza fayiro y'eno oba ekibonerezo kyo otambudde makomera mangi? Ntambudde amakomera gawerako 7 apa prison we natuukira Makishoni Bay Lututuru nenzija Muyinayina nenzijjayo nenzoro mu Tukei nenzija Ajumani nenzija Gulu Patiko gye nabo malidde obusibe. Nga lwaki bakuzunza? Ensonga lwaki babeera bakuzunza bwe batyo nti bamanyi omusibe bwe lwabeera mu kifo kimu aba asobola olaba emiwaato egimutolosa n'adduka
wali abatoloka eri abatoloka omusibe yandibadde tatoloka naye olwa tokyebeerayo ye muleetera okuwalirizibwa n'adduka onoomala omwezi nga tonaabye lwe baleese amazzi bafeemu bantu mugana 10 tolya bulungi so yereeta embeera nti bakuvuga transfer bubeera nga wakeetegereza wano ne bakugjawo ogaana funa magezi gamenya komera kudduka owenako emikwano egyatuloka ne gibula tegyali nnyo mikwano gyange naye bangi oba okyalyawo oli atorose ne babayingiza mwenna munda ne babasibira omwo omusibe omu waba atorose musobola omala ennaku 2 nga temulidde olwalo oli kye yakoze tebamukwata abamu babeera successful n'adduka n'agenda abamu babakomyawo ne bamukyajinga mu kooti ne bamwongera kuba oba otorose bakumulamuza akwongera emyaka 2 ne mubeeramu ababulira ddala n'abulira ddala for good so amakomera gonna gwatambulamu komera kirolagako nti kale liri kalekaleko Upper Prison Luzira ne Maction Bay go gaaliyo wadde osigala oli musibe otulugunyizibwa naye sinyo olw'ensonga nti emmere ogifunira mu budde ziringa ziri faamu zenjogerako nti bazifuula bizinesi tebafa ku musibe kasabbuuni okafuna lumu mu myezi 3 lyekomera lyensobola okugamba nti naye agasigadde agafaamu tegeegombesa era abasinga abagabeeramu njagamba nti bantu 7 ku 10 obwongo bwabwe tebutera kubeera kyekimu olw'entulugunya gy'abayitamu gyabeera ayitamu sebo tokyekyusa obwongo ekyusa obwongo tebakukkiriza kunyumya na munno gwaninyumyiza naye n'owejjako ebirowoozo mbooko weebase amalaazi kigambo kya Luswayiri wabula bwe buliri ne bagayiwamu amazzi n'olupiira ozuukuke gamba embeera eyo ereetera omuntu okuvaako ne yeekyawa n'osanga oli ng'alonda ensekere mu kiwato bw'azirya osanga oli ng'alonda ensekere nga munno wajja naye omulaba yajja ategeera alina famire n'amaka naye n'atandika olonda ensekere ng'alya kawunga n'akassa wansi nga kwaliira abamu olwa tokyeri n'akwata jirita neyeesala obulago n'agamba enkya mirimu gino gye nkola okufa olwedde ninga yafada neyeesala obulago mugenda ozuuka nga omusaayi gujjudde munamu yesse wabula nga yesse lwa mbeera bamanyi n'okwetta betta ejjita zino bazijjawa jirita ezo bazitugabira okusala ku birevu okusala ku nviiri kuba faamu ezisinga tezirina mashini bakuwa jirita eyo emu ng'olina ogyesalisa emyezi 6 mu mwaka bazigawo mirundi 2 kati jirita oba olina ogyesalisa kati abaana babeera nazo kati oli yeekyawa neyeesala emisiwa gino egy'obulago n'afa esebo bitiisa before kino okwapeninga bali bakusibyekoko nalisiberangako kuli mino mu wantu wonna nalisisibwangako wadde nalisisibwangako singa mukama akuyamba n'osanga kunalisenga sezaala we yakusibisa n'omusanga Samuel kikyosobola sezaala wange kyensobola okwogera ate nga goge mazima mulaba bulabi sirina kyensobola kugamba nti oba mpoolere kubanga okuwoolera si kulungi kuba oyinza okwagala owoolera ate n'ofundikira ng'ogenze kola emyaka mingi egisingako gye nkoze ate so nze simulinako buzibu ye bw'oba ku sayidi ye bw'aba ndabye nandabako oba nandaba bubi nga bwe nawera yagamba nti oyo kyekisiraani kyaleeta muwala nga okufa ate ng'emyaka mingi nali siriiwo kati neneebuuza lwaki abeera akyogera nze simulinako buzibu ebigambo ebyo mbiwulidde nze mbiwulira oba waabeera waliwo stage ya boda waliwo abaali bamanyi mpulira rumors bwe zityo naye nze simulinako omusajja oyo buzibu kuba wa mwana we yali wa mwana we so ebyaliwo byaliwo naye nze simulinako buzibu kyensobola okwogera abanda bwe baba bampuliriza omuzadde yenna asobola okureactinga bw'atyo naye nze simulinako buzibu wadde yakola bw'atyo
Yes. Wow. So kwa SB4 Media Tuggussa Enssonga tuine Nsubuga myaka 10 abadde Mukomera mu myaka 10 atabadde amakomera 7 sibuno obupoliisi wabula ziri zabejja 7 obulamu bagezaako kutunyumiza mbozi ekyali mpanvu naye mbozi no tuzibaletera kuyiga nakubeera nga mutuwa ku magezi saawa zino yakomawo talina yadde ekikumi talina yadde ekyokulya talina yadde aw'okusula kugezaako kutetenkanya kugattagatta bulamu abeere ng'ate yeddaabulula so twagala okwebaza bannaffe bamuwaddeyo kyonna kyonna kye basobodde mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo mwebale nyongera okwebaza akensusso muganda waffe Kajoni oyo asinzireyo Kata omukwano gwe nagambye Simon oba ali mu US namba yesembyayo eriko kodi zabali abakolamu +1469 ya US so manyi kyakwadde akasente ako agambye yampereza mu message n'agamba this interview touched me a lot. I remember at our home my dad was using prisoners to our farm. Nti data waabwe yayitanga abasibe nga bakola ku farm tugabwedambye emboozi yo nemukwata kwejja emitwalo gyonkwadde 11 so naye tumwebaza nnyo omukulu oyo webale nnyo ssebo webale nnyo n'abayitidde ku ssimu y'omukulu bayitidde ku ssimu yange ababadde banteekerako akasente enamba yange ampuliriza oba ndaba oba olina kyoyagadde okunnyamba naye okusingira ddala ali ebweru nga oba osobola okunfunira omukisa ogugenda ebweru oba kusiimuula toyo oba kukola ki kuba emyaka mingi 10 mbadde nkolera bwerere nga sifunadde 10 ng'osobola okuntetenkanyiza n'ontwala ebweru n'enkuba ekyo kyonna oba omulimu gwonna kuba mbadde ngogola emyala mu kibuga ggulu egy'obwereere so enamba yange agadde okunteekerako obuyambi bwonna eri 0754 58 38 58 0754 58 38 58 so enamba eri ku screen eri manya ki eri manya nabiri espaciosa so enamba eri ku screen eri manya nabiri espaciosa kuba oyitira omuyambeko muganda waffe ono tugenda kubanga tukomawo n'ekitundu kino byo bikyaliyo naye nga tufe wetuli tusaba obuguumi mwebale nnyo mwebalire ddala aba SB4 mwena abanyambye okwata ebifaananyi bino abanzijeyo gye mbadde ne munumirwa ne mujja mwebale nnyo ttiimu yonna nga bwekola siina ng'egye nsobola beebazaamu naye mwebale nnyo mwebalire ddala era okuva lunaku lwe mwansisinkana obulamu butandise okukyukamuuko katono osobola okufuna ekyokulya yesebo so katusabe Mukama obulamu ajja bukyusiza ddala yesebo tusaba nawe gwali eyo otubeere Mukama akukozese tuyambeko ekyo tusobola kwakumuwa platform gwe naawe wali eyo omuyambako tuli ne Wumalu ne kamera we ku kamera Wumalu alina essaawa eri awo ya Diamond nungi nnyo bagira batya essaawa bagita batya mu luzungu Kita awal. Kama nana takole ulozi aba kita batya sawa ya Wumalu bagita awochi sawa bagita awochi ngato bagita batya yo brand ki okakasa Louis
pereza wano abantu bagirabeko nungi nno by the way agita edda aleeta mutwalo 15 ngeba ya layisi bagita batya mulisako wane engato yawo mareno bagita Louis era bwe batunidde ekigambo kino kiri Louis nungi nnyo nawaneeno era kuliko Louis tukola n'abantu ab'ebbeeyi engato eno amma engato ya Louis waliwo gyabyeko sijewuliranga nako ebyaddala era mbadde nsaba ku lunaku luli ojja kumpa nyambalemu ku ngato ya Louis kuba tomanya Umaru kama au jibaraza ngato eno Louis Umaru negomba okulaba ku musomesa yakusomesa primary just mweye ekirabo yebale omulimu ogwo gwe yakola anyway naye nga Ziwa and Sons batutekamu akasente genda wefuire Ziwa genda waziwa and Sons wefuire bikozesebwa byonna waka blankets mifaliso duve covers butimba bwansiri curtains nengato za Louis jezi bakola delivery paka woku mulyango babayita baziwa and Sons ate gwe alina omulwadde we baminga weetaaga okumubudabuda weetaaga okubeera nga bamulabirira tukwanjulira star bedside nursing bano nno bakuyambako okubeera nga balabirira bakujjanjabira omulwadde wo oyinza oba nga wena mukaddewo naye nga weetaaga abasawo abanamulabirira babayita ba star bedside nursing bajja okubeera nga ate weekwata babeere nga balabirira omuntu wo nze muzukulu wa Kabajja katukuleke muganda wange ogenda oyiye naye embeera ejja kutereera teriyo mbeera ya lubeerera andi baganda bange mwebale nnyo tulina bitono ffe ebyokukugamba mwebale nnyo tulina bitono ebyokukugamba naye nga beebulamu mwebale nnyo muganda wange mbeere bulungi mweraba SB4 Media yafa Tuggussa Enssonga.